tubikoye bemukuteba mara tuli mu lutalo kati wa Buganda omunyarwanda olina nsonga lwaki ojja oyombesa omuganda bino mbigamba nze ndi mwana wa boda tosanga omunyarwanda najja sona kugoba ku stage munyarwanda agoba ku stage ali mu ggwanga lyo tubikoye bino tubikoye kati nangira yingira kati tutandise lutalo tandike entalo tusimbudde komanina musenikamba. Waliwo ebyewuunyisa bino nga byatandikira ku lunaku olw'emisinde gya General Muhoozi egyali ekkololo. Kaakati njagala owulirize ebyama mu kabinenti eya General Museveni empya egenda okufuluma bino era byakoonebwako era mu mbeera y'emu. Kaakati nno omukyala eyatta mujjawe ebigambo byongedde okumwonoonekera kyokka nga mu ngeri y'emu ekiri mu gavumenti munda kifumbwa mutuku. Ntandise bwe nti nsimbudde bwe nti wuliriza nkomewo. 99% abantu abadde ekkololo babadde nga bataano kankwe lisiti y'abantu abagala General Muhoozi ebyaddala naye waba mpulira liga mati kibajjo kyali kyogera amazima asooka ye Balamu linda kumpandiike njagala wandike lisiti y'abantu abagala General Muhoozi nkulage lwaki bali anti oyina okugenda mpola anti tugenda ati obudde bugendo nja kuba nakogero gyeyo obulango. Profesa waba atandise owuliriza nga nkutte peni ogiraba nsukasa kati tugende kakkanya speed kale nzikakanyiza tugende mpola kuwa lisiti y'abantu abagala General Muhoozi tuli mu class mwami bajjo profesa asomesa. Yes. So ogambye list y'abantu kankwe lisiti y'abantu wabate basuka abantu 10 asooka abagala General Muhoozi omutima Balamu Dr. Balamu addako Kabanda Barugahara Atenyi Kabanda MP we Kasambya Balamu omu Kabanda number 2 Honorable Kabanda eyo MP we Kasambya addako Gashumba Franka mwami Frank Gashumba okay. Addako bamuyita Toyota mtaata we okay. Abo bameka bana General Damulira Afande Damulira yagala Muhoozi ebyaddala Director of Crime Intelligence oyo ku Muhoozi akutta abo bameka batano ne Tayebwa amwagala Thomas Tayebwa ayagala Muhoozi abo bameka mukaaga kati omulala yali tamala emirundi mugenzi abali bagala Muhoozi ebyaki ndayiraga Katonda nga ndi ku radio fo buli minister gwalabyawo buli MP gwalabyawo yabadde azero ambeera yansi nti ensi yabano ya taata na mwana omwana njogerereke wa taata mfuna akafo mu cabinet gano ge mazima ge mutyo gamba abantu bona bwalabye ekkololo abanaku bewalabyeyo ku bigere bagenzeyo kufuna kyakulya na kufuna suubi era lwaki nalabye abeeni ali mu bennyini nga bavuma nti lwaki taze ku birthday bade bagala bajje abagambe nyambo yogereko ne kitaawo ankomyewo ku bwa minisita nyambo yogereko ne kitaawo ampeyo ku sente awo twabadde laavu ntuufu bino ebintu byakufuna kunguka kikubulire kino wewalanga nnyo laavu kiringa kungukwana mukazi nga yajja kwana sente zo kati General Muhoozi ba MP bonna ba minister bonna ngo jeko bali benkugambye abantu 10 bali na musanvu akichwali ani gwe nirabide mu bagala Muhoozi ebyaddala kugambye Balamu Kabanda Gashumba Toyota General Damulira Tayebwa ani omulago goloboza abulayo no mugenzi tamale mirundi bano bonna abasigaddaga Katonda mu ggulu bade baze kulaga President Museveni ndi tuli wamu no kubanga bonna bachi bateka mutwe ndi General Muhoozi ye president addako era bakyawanda bakimanyi nti General Muhoozi yafuga eggwanga kyagamba kitaawe taddamu kakati bano kumanya nawagidde ate General obutajja yabeekwese bwekwesi kuba mulimu ababba ssente y'omusolo mulimu abafere kati badde okimanyi kungu abantu bangi abeyambaza t-shirt ya Muhoozi nga babbi bw'oyambala Muhoozi tebakwata bw'oyambala President Museveni tebakwata ekyo kimanyi bato kimanyi obadde okimanyi nti buli muntu golaba yekukutiriza ku gavumenti eno anoonya bangambi ne ku TikTok Mawanda ne Mawanda yagala Muhoozi kakati badde okimanyi nti abantu bangi nze waliwo akasajja kemmanyi kafere ka golodi niyo kasanga etaddeko emmotoka yake eriko number plate ya Muhoozi kakati yalabye nga tayina bwagenda kutunula ku bantu bano ajje bamuwa obupapula abasuubize bya naye byatasobola kutuukiriza kati yatidde kyamuganyo gende ekkololo kugaana kulaba abantu batamwaga naye abamanyi kungo omuntu waba akwagala gwe batasobola kumanya tonanjagala batanjagala naye kati ekyo si kyekikulu n'omulama gwa birthday saagutegedde mulamwa mutuufu oyo Esther gwolabaawo bali bagala ku musajja omu n'omukazi omulala gwe bali bayita Jacinta so bali mu polygamous marriage nga basula mu nju emu mu lockdown wa COVID-19. Esther n'afuna ekirowoozo eky'okutta Jacinta mujjawe asigaze omwami yekka. Esther kye yakola yakumako enju yonna omuliro asobole okutta Jacinta n'ateeka omuliro we bayingirira ne we bafulumira enju yonna n'ekwata omuliro asobole okutta ani Jacinta. Enju bwe yakwata omuliro abantu bonna abalala bali mu nju baafa kyokka Jacinta gwe bali baagala okutta
yekka ye yawona. Esther atwalibwa mu kkooti okuva 2020 omusango gwe gwasaliddwawo nga Jacinta mujjawe ye mujulizi asooka era yamulumika. Kkooti enkulu yasazeewo nti Esther bamusibe mayisa life imprisonment olw'okutta abantu 3 abaali mu nju eyo. Kkooti ekusibye obulamu bwo bwonna. Bw'anaamala okukola ogwo omusango gw'okusibwa amayisa ajja kuddamu asibwe emyaka emirala 2 egy'okugezaako okutta Jacinta mujjawe. You will be sentenced to 20 years Kyamyaka 20 on the charge omusango of attempted murder. ogw'okugezaako okutta. Esther ono bamwongedde ne punishment ey'okusatu. Bw'anaamalayo gy'abiri ng'amazeeyo ne life imprisonment, kkooti yasazeewo nti baddemu bamusibye emyaka emirala 15 gye bayita egya arson, okukumako omuliro ku nju ng'ate mulimu abantu. 15 years Emyaka 15 on the count of arson. ku musango ogw'okwokya. So Esther bamuwadde ebibonerezo 3. Bagenda musiba amayisa, amayisa bwe gaggwayo bamusibe emyaka 2, n'emyaka 2 bwe giggwayo bamusibe emyaka 15. Emyaka 15 gya kukuma muliro ku nju nga mulimu abantu. Emyaka 2 gya kugezaako kutta mujjawe. Kyokka life imprisonment amayisa ge g'okutta abantu 3. So mu nju mwalimu abantu 4 ng'ayagala kutta omu, wabula gwe yali agala okutta ye yawona, be yali tayagala kutta be baafa. Omukyala oyo gwe mbateeredde awo bamuyita Esther yali agala kutta mujjawe n'akumako enju yonna omuliro. Enju mwalimu abantu 4, 3 ne bafa, gwe yali agala okutta n'awona, yekka ye yawona. Gwe yali agala okutta yekka ye yawona. Omuntu omugezi ayigira mu nsobi za mulala. Tuyigidde ki ku Ssemako ono eyakwata abakazi 2 abatali makambugu n'abateeka mu nnyumba y'emu? Tuyize nti bw'oba oyagala nnyo abakazi 2 bonna bazimbire, buli omu muzimbire. Bw'oba oli mwavuula onkupe yagala mukazi omu, ojja kumala kufuna ssente ozimba amayumba ag'enjawulo abakazi obateekemu. Abakazi bagenda kweyokya, abakazi nawe bajja kwokyera mu nju. Bwe kuba kwe kusalawo kwabwe buli lunaku mwenna nga bwe mwegasse okulwanyisa sovereignty bill, gavumenti eno eriko esobola okuleeta biiru buli lunaku ne muba nga mulwanyisa biiru, buli gye baleeta nga gye mulwanyisa buli lunaku nga babaleetera biiru paka emyaka 5 lwe giggwako. Ekyo bwe kiggwa basobola okukikola okumala emyaka emirala 4. Lwaki? Selective outrage. Mwabasomako akatono, ffe tetwasoma, tuli ba foot soldier bwe mugamba. Selective outrage. Munoonya entalo ez'okulwana ng'ate mulwanyisa symptoms. Basabo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasuze nno bulungi, alhamdulillah. Kansuubire oli bulungi wadde toli bulungi. Lwaki? Gavumenti eno erina ba cabinet ministers 8, basajja bakulu balina families be basinga abaana abali ebweru n'ebirala. Gavumenti eno erina omusajja atufugidde emyaka 10. Gavumenti eno erina ba member ba parliament ba yes, then I say it, then I take it. Abasukka mu 3 erina ba judicial officials abamanya amateeka abasobola ogiyambako okutaputa amateeka agakwatagana n'ensi bweddukanyizibwa abasukka mu 7. Lwaki olowooza basalawo okuleetera biiru eno? Era gwe lwaki olowooza nti okwegatta kwaffe okulwanyisa sovereignty biiru kye kigenda okukola enjawulo? Basebo ne bannyabo, biiru bwe baba baagadde buli lunaku okuleeta biiru, buli lunaku basobola okuleeta biiru, kubanga stupid laws are drafted by those we take to be elites, those who would have taken to be the think tanks of this nation. Bebakolaga amateeka, bebakola ezo zi drafts z'amateeka. Ekyaleesa sovereignty biiru babajja kumulamwa zuukuka gwe munnauganda. Wuliriza,
Sovereignty bill, just like any other bill that has been always coming out. There are a lot of bills, necessary and unnecessary bills that have been coming up. Bazireta ko chupayinga gwe. Eyo olaba gyobadde weekwese gye mwavuddeyo. Kubanga ndooza group emu gye sinnalabako yabasamize nga bazze okuwakanya sovereignty bill, naye manyi nabe banyiga bakimanyi eyo gye bali. A bill nga sovereignty bill is just a symptom. Obuzibu mumanyi webuli, gabalemu okukwata ku buzibu webuli n'okwegattira ku buzibu webuli. Labayo gye twekwatidde. Political parties, religious dealers, whatever, the Lodons, Bank of Uganda, whoever. Ngambye Jumba aligawesa eka yabulako. Oba abenzikiriza be bamukiikiridde. Naye ng'ekizibu, the root cause is bad governance. Who is causing the bad governance? Mumumanyi. The rigged elections, abuse of power, the unchecked authority and impunity. Abo bagayi mwe mubeera nabo, mwe musiiba nabo, mwe muwangaala nabo, mwe mutuula mu meetings zaabwe, mwe mugenda mu mikolo gyabwe, mwe mubeera mu zi hoteli nga mukuba programs ez'okugabana ssente. Gwe Munnayuganda, tuli mu phase eyitibwa kabanje. Nkuzizaayo nnyo emabega. Tuli mu phase eyitibwa kabanje. Constitution ya Uganda yawa munnansi eddembe okusalawo atya bwagenda okufugibwa mu myaka 5 egibagiddako, nga yamuwa ttulu emu yeyakalulu eyitibwa election. Mu mwezi gwa January twagenda mu kaali kalina okuba akalulu akaafuuka a military occupation. Byonna bino bye muli mu kulwanyisa sovereignty bill, ekizibu kiri wali. Nkugambye mu myaka 5 tukyasobola okubanga buli lunaku olukya tulwanyisaayo bill eki, nga baleetayo bill ne mugirwanya nebeecupayinga antirwe ekisanja lwe kiggwako. Weebuuze lwaki temulaba the root cause weeva. Nkugambye tuli ku phase eyitibwa kabanje. Twagenda ne tunoonya akalulu mu bugubi, ne tukalonda mu bugubi, ne tukakuuma mu bugubi. Byabakama yakola ki? The guys are running away from accountability. The guys are running away from accountability. Your outrage, your selective outrage, yetuleetedde bino. Why are you always keep quiet during abductions? Why are you always keeping quiet during corruption scandals? But when a bill threatens your funding, now we come and we unite. Kyokka nga wali most corruption scandals, mukubbibwa kw'obululu obusalawo omuntu bw'alina okufugibwa, bino byonna bills na biki ebigenda okubeerawo kumenya business z'abantu. Those are governance challenges ezisalibwawo emyaka 5. Kati mbuuza, oba walonda oba tewalonda, kiki ekikulwanyisa sovereignty bill nga wakkiriza nti oli atufuge? Obuzibu buli wali ku mutwe. Nkugambye teweerabira, tuli ku phase ya kabanja. Tubanja accountability, tubanja obululu, decision gye twasalawo nti kati tufugibwe omuntu omulala anaatunuulira ensonga zaffe nga bannansi n'eriise George, anaayambako bills ez'ekisiru bwe zityo obutayita, anaasobola okusitopinga bills ezaayita oba amateeka agaayita nga ganyiga tegagatta ku nsi okubanga zisazibwamu. Buli lunaku mwagala tubenga tulwanyisaayo biru emwemu. Our biggest undoing as citizens of Uganda is placing personal interests over and above the common goal of the nation. Ensi eyagala ki? Ensi yaffe twetaaza ki? That is would have been our goal. Kati buli omu baamukutte ku musuwa ogugwe. Era bangi bavudde. Kyokka ekikwewunyisa era wakyaliwo embuzi ezikyasirise. Nzizenze kuba wa awareness nti tukyalina omukisa
gujjako entebe eri tujeddize nga bannansi tusalewo to make decisions eziri right okubanga ffenna tetuli muono katemba. Bad governance in a sinking boat, nobody is safe, not even a foot soldier, not even a leaning NRM minion, not even an MP, not even you bwebitakwataka agamba nze noonya sente zange. Because bad governance will always find you at your comfort, at your own home, and once it finds you it will hit harder. Lwaki olinda kimale konkona ku njuuyo nga we have an opportunity okubigatta byonna wamu ne tusalawo ng'eggwanga tukozese the constitution okweddiza obuyinza bwaffe. Mbagambye twalonda n'okutuusa kati emyezi tugenda mu 5 byabakamata uploadinganga results ze yalangirira zaavaawa era ze ziriwa kyokka oli mu kulwanyisa sovereignty bill. What are you thinking? Mwasalawo ne mukkiriza nti bali abali mu NRM n'abo be muwaanawaana ba ministers baani be muwa right of way nti be balina amagezi mukikkirize mugende nabyo. Bw'oba tori ready kulwana for the common goal of the nation, bino bireke. Bino just oli mu kuyisa nsaano mu mazzi olwadde ekiddukano kigambo kinene nsaba mu nsonyiwo olwadde emisinde oguddemu embiro ate oli mu kugamba muntu kusiba solotepu oba kusiba supagulu eno mabega. Is that worthy? Bwe batyo bwe bavumula emisinde ngiise misinde olw'okwewala okumukola. Bwe batyo bwe bagema embiro bazigema batya? Muleke kulwanyisa symptoms, tukwate ekituufu kyekiri mu tunyiganga eggwanga. Mukimanyi lwakwesiriwaza abannabyabufuzi, civil society organizations, abakyala nga bawambibwa, waliwo abaabuze ekiro, kingizale brutiki bonna tebaliiwo, abaana abawala ab'obuto battibwa, amalwaliro temuli ddagala, buli omu alinda selectively kunoonyayo kimukwatako. Lwaki? Why can't we unite on a common goal? Asokongende nakasongola kyeyune nakulabula wano nodda mu kunsinikirako ebinyombo abasajja ababukanzu. Okimanyi gwe bakubalanga by election ewuwo babalayo by election. Nalinda yidde obutaddamu kukubuulira nereka mbiteeke kuliko nsirike. Okimanyi nti ewuwo babalayo by election ng'ekalangala bwe babadde babalayo by election. Wulira kyeyune owazunguli omusajja gwe bayita Bujingo eyali mu kifo ekyo eyali awe Nakasongola. Wulira kambijeyo wano bulungi nga bwobiri enisamale ngende mubiramu. Bamuseveni batudde ne bagamba basali musale government bagundi ba mafia tewakyali democracy ayinza bayamba ebweru wa Uganda ne munda mu Uganda democracy takyasobola bataso kujjako banyika kati bagenda mu true characters ezamusibira mu bwa nyumba bazimenye emirimu bagitte basibe bate batirimbule. Uganda bagenda dividingamu ebitundu basokedde ku Buganda ekitundu ekya Nakasongola Luweero Nakaseke simanya wonna kyankwanzi ekitundu ekyo bagenda kitwala bakitwale bakikube ku Kaluma ekyo Kato Corridor ne sababu zizaayo Kato Corridor and Metropolitan bagenda batemako eyo bagambye tebaagalayo Munnayuganda. Kato Corridor tebaagalayo Munnayuganda, baagalayo nga w'Abanyarwanda w'abalunzi.
amataka ago gonna bagagala. Assassination zigenda kweyongera, okugula amataka kweyongere, okukulemesa otunde oveeyo. Eyo bagala nga typical Banyarwanda. Kakati n'olwekyo eyo gye baagala ekyo tebaagalayo mukulembeze yenna atali wa NRM. Ku buli mutendera gwonna tebaagala yagenda balingiza, tebaagala yagenda boogerako, tebaagala yagenda kubanyiga kigambo kyonna. Yensonga lwaki kyeyuna obazunguli ewuwo waliwo by election. Anti olinda abasajja b'obukanzu. Waliwo omwami bamuyita katokolido nkumazi. Omwami gwe bayita Kigula. Waliwo omwami Kigula oba yali chairman LC5. Waliwo omwami Kimbugwe naye nga amanya go bakuyita Kyanjo. Obadde Kimbugwe wa Kabaka musaze eryo. Naawe kyeyune owa NUP MP mmwe emirambeegi babalaba ng'emirambeegi tambula mu kitwalo ba mu kigaane. Era waliwo omwami ayina akafo akasanyukirwamu Nakasongolo oba ogenda kukaggulawo. Oyina akafo mu kitundu kye bayita Ndibulungi. Akafo ako ke wazimbe Ndibulungi olw'okuba weetaba mu kujjako n'okusekeeterera bujingo okugwa. Akafo ako tebakaagalawo. Akafo bakayita Ndibulungi. Bayitawo Ndibulungi oyinawo akafo akasanyukirwamu oba Kabaala oba Gardens oba kiki oba Kimbugwe. I mean endowooza Kimbugwe oba Kigula. Kumwe kuliko alina akafo ako ndowooza Kimbugwe gwe olina akafo ako. Musajja wa Kabaka. Kati akafo ako ogenda kukyanga waliwo omulambo nga tomanyi gye bagujje oba bagenda kukubirawo abantu amasasi basibewo akaguwa ojja kuba owedde. Bagenda kwavuwazaawo olina okuvaawo. Akafo wakazimba mu kitundu bakiyita Ndibulungi. Waliwo alina kyabuuza ku secretariat oba tweyongereyo tupige musumaali oba tugende mu maaso. Bino mwabitegedde. Abawagizi ba klabu z'omupiira mu Bulaaya nga muwangalira mu ggwanga lya Uganda mwolekedde okusibwa emyaka 20 oba okusasula engassi ya buwumbi 2. Sharingira mukwano gwo video ne mukwano gwo agisharingire mukwano gwe muwone okugwa mu buzibu buno. Esteeka lebeta sovereignty bill singa limala ne liyita gujja kwera musango gwa Naggomola okusanga omuntu yenna awangalira mu ggwanga lya Uganda ng'owagira Arsenal, Man U, simanyi Liverpool, simanyi Chelsea, twala tugende. Okuddamu okusanga ng'ozungira mu kijoozi kya kilabu yonna mu kilabu z'e Bulaaya bajja kuwalawala mpaka mu kooti bwe gukukka muvi myaka 2 obumbyo kuwagira ttiimu ya Bulaaya. Musango kyo genda okuvunaanibwa kubeera agent w'aba foreigners. Omuntu yenna awagira Arsenal oba ng'awagira Man U oba Liverpool oba Chelsea ng'oli mu Uganda ng'oli mu Uganda obeera ofuuse agent w'aba foreigner. Bwe kiba nti omwami eyava mu maka ge n'agenda okukolerera famire ye yaleka e Uganda baba bafuuse bawagizi ba foreigner kubanga bba waabwe ekyokugendererwa eggwanga kimufuula foreigner. Kati baalabirira ne bafuuka ba agenti b'oyo foreigner nabo bavunaanibwa era bwe bakwatibwako basibwa emyaka 2 oba osasula obuwumbi bumeka 2. Wala wesinzira okugamba nti nze kizibu nnyo omuntu okujja n'omumatiza nti eriyo Omunnayuganda yenna awagira NRM ng'ategeera ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ebigenda mu maaso mu nsi. Mbuusabuusa okuba nti gyali si kubakkakkanya si kubajerega si kubavoola wabula mbuusabuusa okuba nti mutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga ge mazima.
bwe mubanga ddala mutegeera bulungi ebigenda maaso mu ggwanga ng'oli eyo wagira NRM njagala ompeeyo gwe weetenda omugezi mu bagezi be mulina ampe ensonga ezi 3 nga za ggwanga kwasinziira okuwagira NRM. Abantu bawagira NRM on their own benefits kubo kiki bagifunamu si ku ggwanga byerifuna mu kufugibwa NRM kubanga eggwanga kyerifuna mu NRM kimu kulisuula. Kati abawagira NRM bo bagiwagira lwebyo bo byebafunamu olw'obufo obwa minister olw'obufo obwa bakansala simanyi ba chairman wa magombola ba RDC bani ebyo ebiwagiza NRM nabo bebawa obusente obubaweezaawo abafuuka ba puppet abafuuka bamukomba box ba NRM. Other than that ekitali kwebyo njagala eyetenda amagezi mu NRM ompeyo ensonga 3 nga za ggwanga kwoyimirira okuwagira NRM teriyo wadde neegi bw'obayo nga gy'oli ku challenginga jangu ompe ensonga 3 bwe ziba nnyingi kale nkusaliddeko mpa 2 n'ebbiri bwe olaba nga nnyingi nkusaliddeko mpa ensonga egi ogaye nti nze ekimpagiza NRM sina kyenfunamu mu NRM wabula njiwagira olw'eggwanga lyange olw'ensonga bweti mpaayo egi emu. Omanyi ebintu bino bikusobera kati bwe tugamba wano nti politics slows down a revolution kati munansi oyinza obutakitegeera olaba sovereignty bill eno sovereignty bill has been an opportunity tuwadde tufunye omukisa okutegula akasajja kano naye ebintu ebigenda maaso nze bimpadde okweraliikirira president yatugambye we should reject the sovereignty bill tulina ogigaana nga bannansi ba Uganda yes tulina ogigaana naye nga kati fe abanoonya sipak ebadde pesa akasajja kabadde kagenda okwetegula we baba nga tumanye ekyo kikutte nkugambye fe ba revolutionaries. I am speaking as a people power movement soldier kiddamu njogeranga wa people power sinyoma orders za mukulu we have to reject era nabyo ne secretary general waffe nga gyali eri nga naye rejectinze bill naye kati aba people power out batukoze rosi bade rosi yennyini tubadde tufunye nga kagenda okwetegula we baba tulabye ne World Bank nga eyisa gundi World Bank nga naye egamba nti awo naffe tuba tuggalawo tubadde tukyalina kyakukola Bank of Uganda ebiganye omusajja abadde agenda kwekuba pesa tekasobola biisa tekajja biisa wase chaja bisa bibeerawo naye senga munyige mu aba NRM munyige muliyise okitegera abanoonya kana akasajja okateka kategula twadde tufunye ate tugenda tegula akasajja katutegudde kitegera ekintu ekyo katutegudde pesa kubanga ekisooka abadde agenda kukuba financial system ye yennyini abadde agenda gikuba kati World Bank ekoze statement yeyo negamba tejja kukola ki niba tekyasobola kukola gundi kya kubanga yo ekwasaganya gundi money transfers okitegeera ezikwasaganya nga yo era ekola ne international loaning ekikola kati kibeera kizibu nnyo ono omusajja ono sirowooza nti asobola okufiirwa sente ezo kuba abadde afuna omusomo ate ne Bank of Uganda statement gyekoze naye ate nayo bituyiwayo omusajja muleka ayise sovereignty bill. Ugandans we have to be sovereign okitegeera tulina okufuna sovereignty yaffe. Uganda is a sovereign state. Okitegeera twali tulina okugifuna tuwadde njagala sooka kube financial system eno wamala ogikuba kubanga tuwadde banga denefe nga tugamba abantu banayi temusindika sente Uganda economy tugikube temusindika sente aleme kufuna foreign exchange aleme kufuna foreign currency kati nga bannansi wakyasindika kati jjukira bano balina school fees baweerera abaana naye olwedde abadde akutte bannayuganda bonna abali mu diaspora nga abafudde baki nga abafudde bagwira kati kitegeeza okuweereza sente abaana baabwe babadde balina okuregisteringa kati okutwala eyo process yo nayo omuntu abadde alina sente abadde tagenda kukola ki kuddamu kuzisindika abadde olwo agenda bipowa. Then number 2 jjukira banka zino zibeera n'ekintu kye bayita international transactions banka zino zibikola which is regulated by the Bank of Uganda which tegeeza ti government ebeera efuna omusolo kati senga etteeka lino tebalireeta ne babijjawo kati kitegeeza nti omusolo ogwo kale mpulira menyesa omutima nga nze omuntu maama Miriam Matemba asoose najja nayogera points neŋŋamba bannange nze nfudde nze nganze wagira sovereignty bill eyo okugiyiza nganze agiwagira nkiddamu nganze owa people power agiwagira
kubanga twetaaga munnansi kuva mu comfort zone nendabira ddala nga points za mama Miriam Matembe nga ndabira ddala mu butuufu power people power zituyiyeyo n'abalangira n'okubalangira naye omukyalo we bali afaanana atya mu buvubuka bwe mama Miriam Matembe senga otuwako ku video zo wali ofaanana mu buvubuka kubona omukazi ayi kati yali mwangu akutta abasajja n'abalangira mwe nga atudde wali eri naga etteeka lino tebaliteeka mu kasero kubanga baliteekera mu kasero najja kujja alibbe waliyise balyokya omuliro nempulira ddala nga nze owa people power nga nsaanuuka kubanga twagala ekintu ekijja bannayuganda mu comfort zone twagala ekintu omwami ono kyagenda okukola kimwavuwaze before sanctions zino nga tezinnajja before nga jeeke tezinnaluma omusajja abadde atukoledde move eri yennyini nnyini eri deedire ngeri mu sovereignty bill wadde bagikoledde president waffe maybe era we bandimukutteko kuba bulijjo tumugamba ogeza n'omukwatako bakuwaanawaana bulijjo tumugamba bakuwaanawaana mukwateko kati tubadde tumaze okukiraba nti agenda kumukuba jeeke kuba eri etteeka nkukakasa balikoledde ye na National Unity Platform kati awo gubadde gugenda kwaka e Uganda naye omwami ono ndabira ddala ng'ebintu ebigenda maaso kale omutima gwange gumenyese nsaba ku mazzi munkwateko ekituufu kiri nti munkwateko siri bulungi kubanga statement zo zeezo bwe tuba tutunudde on the political side statement ntuufu kubanga eryetteeka liri against humanity liri against human rights etteeka balirese because of greedy interests ze balina of which fe ku side eno ey'abalwanyi kuba fe abalwanyi tubeera ku kino kola kyokola naffe tujja kukola ki tugenda kukulagira lomu ekyo kyokola fe we tubeera fe buli kyakola nga kimukuba otugamba kyekyo muzeeyi teekawo abantu yakomezaawo kino tawuni lwe bagikomezaawo y'okusenda abantu kyekyo muzeeyi kakati lwaki bantu mwe mutuwisanga kati ani abadde yabagamba okubijjawo muyina okusenda abantu mubajje ku kkubo ani yabagamba mu biwummuzi twabagambako muno tubikooye muddemu mubasende musende abantu kiddamu abantu mubasende ku kkubo yes nze nakisanyukidde nnyo Chris Magezi we yatugambye nti no baminisita baatudde kabineti ne bagamba tugenda kusenda abantu yes ebyo byenjagala gavumenti erina okulongoosa ekibuga tulina okukirongoosa kibeere nga kiyonjo ate ffe tukkiriza ffe aba NRM ti ekibuga kino okubeera clean omuntu alina okufuluma ekibuga yes ebyo byenjagala naye kakati mama Miriam Matembe wankoze otya maama watukoze otya nendaba kansolo ewisi Rubongoya n'akwata obusajja n'ayongereza wali Honorable Joel Ssenyonyi we yali akutte n'abakwata bw'ati n'abagamba bakulu eryetteeka lye muleeta bakulu terikola n'empulira ng'omutima gumenyese ne ngamba senga emmando wano Mitembe erinye ku Joel Ssenyonyi ne mga kale muliyise ne ngamba nga tebakyasobola nina bukulozi bwe ngenda n'ensoma nga munnayuganda nawoza bulijjo politics tankwatako kati waliwo kakulozi ako akagamba nti munnayuganda bw'ofuluma wano bwoti oba ofuuse mugwira era sente zonna z'osindika wano ba beneficiaries balina okukola ki okuzisayiningira okuziregisteringira era ministry ya internal affairs esooka n'ezikwata paka nga baregisterinze nengamba awo bulijjo batugamba politics tabakwatako bulijjo batugamba bali bweru bakola kati tubafunye kansole bwisi Rubongoya n'asooka najja n'abiwamu amazzi Honorable Ssenyonyi n'ayiwawo mama Miriam Matembe n'amaliriza engamba ya basi omuntu abonyeebonye mama nze kyensaba nze ndikusaidia NRM nkiddamu kuli netteeka nze njemedde ekibiina ndikusaidia NRM mufulume sovereignty bill mugifulume mugiteeke mullo mugiactivating tulaba ani afiirwa for the first time ndikusaidia NRA president yatugambye we reject president yatugambye naye ekituufu kiri nti ze president wange mwagala ate simujemera naye for the first time mpagira Museveni njagala Museveni aleete sovereign bill lazima twakunoonya dda njagala oliyise njagala muliyise bulijjo tubagamba bannange temusindika sente muzireke tukupe economy eno tuli mu kintu kyetuyita economic crash tugiteeke ku ttaka ffe ebyobufuzi tebitukwatako tubakoledde ki omusajja abadde atuleetedde etteeka biri kalaso sonsomola nga people power tubaira tuwaga buwazi kubanga
ogambye abadde agenda kuba financial system yonna agiteeke ku ttaka nga tebannamutandikako na international isolation nga tebannagimuteekako. Naye nangenza okulaba ekiwandiiko kya World Bank. Naye ngamba kati ono wa World Bank atwagaza ki? Tatwagala kutugenda mu Uganda kiki? Wa World Bank nokola statement wetu naye namwe aba World Bank mumenye omutima. Mwandibadde omusajja mumuleka. Wa World Bank badde yakayisa bweti. Nene talina governor, bana batalina governor bano. Kati oyo statement yani ajiwandise ya Bank of Uganda. Bank talina governor. Kakati aniwa anaye mutusasire naye gwanga lyaffe. Uganda okaba woseka. Uganda okaba woseka. Okitegere ekintu ekyo. Uganda okaba woseka. So nga National Unity Platform tuvumirye etteeka eryo kulisa kikyamu nyeri etteeka liri against human rights, liri against the sovereignty of the country kubanga mwagala kaka bantu sovereignty yaabwe. So ebyo byo mwerimba naye nga aba people power movement tunyoleddwa wamu buli omu wali akwate munenti ate tulina okweyongera ate okunoonya spark endala naye wano tubadde tufunye naye tulina kukyakukola munnange tukiririza mu ddoboozi ly'abantu abangi ffe aba people power movement tugamba people power is our power, everyone's voice counts. Yes, tujja kubeera na selfish interest nga ffe aba people power movement tugamba nti etteeka eryo liri against humanity. So tuddemu tulivisinge tabe nga tukola ki kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefula abanoonyereza nti banoonya bujulizi naye ng'obujulizi bwe banoonya tebukola ki tebuliiyo naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze ki bubuze naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eri. Ekyokubiri gavumenti eswadde nnyo tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuzi tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze ani yakomplaininze amanya bagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki tetubitegeera kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki betuwolereza naye bino byonna bigatta mu kintu kimu guno musango gwa byabufuzi Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity omusango gwoyazza omusango gwokubiri oguvunaanibwa Muwanga nomutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki ate ekyo tekimusijja tewali musango mulala gwonna I just want to make one statement that in cases of this nature, the government brings you to court or prosecution brings you to court first before making the investigation. Because the amount of time you spend in prison, you are serving a punishment even without committing any offense. Since the day Muwanga was arrested, he's serving a sentence. And the government is trying to manufacture evidence where there is none. Muwanga's offense is being the vice president of the National Unity Platform. That is the offense. The second offense is approaching him to become a turncoat like others, and he refuses to do so. So they are stretching his backbone until he bends, and he has refused to do so. That is why Paulo Galabuzi kubidwa no kuve katebo. Oyanzanye emirimu gy'okola funa lebo. Ndiwaseboba. Emirimu gy'otusake ngalozo. Naye manja akubuuza onesulwaza kupaka nini. Oli musajja mukulu oyina ssente wasoma naye onesulwaza paka ddi. Mumbuuza ngani mukama wange.
ndi mulunzi ombuuza ngani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya anti ekatebo sigunzaala sigo wansomesa oli honorable waffe kikyali mwandaba ng'embizi mundeke wangoba ng'embizi muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye olinga amazi